nalino liiza okuba ery'enkizo mu wiiki eno ye Stabua Natooro eyasobodde okuba ate nga akoze bingi nnyo gye buvuddeko ndowooza wiiki ng'emu yasobola okuba ate nga asinkana maama Nabagereka n'asobola okuba ate nga amubuulira byonna by'embeera gye yasobola okuba ate nga ayitamu kati no wiiki eno yennyini tusobodde okuba ate nga tufuna ku Stabua Natooro atubuulire embeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula era Akayimba kasobodde okuba ate nga yasumuludde bakayita afumbiddwa teyeefumbiza ejjo ne yasobodde okuba ate nga akukwatamu ne kasobola okuba ate nga kanyumya ogera okuba ate nga okawuliramu omukyalo ono binnyi byasobodde okuba ate nga atubuulira ab'emulugunya ku bayimbi ab'emikolo ab'emulugunya ku Stabua Natooro management entuufu eya Stabua Natooro yonna ogenda kuba ate nga ogimanyako embeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula saagala nkulwiseyo ono ye muyimbi omukyala eyasookera ddala ndowooza ku byesobodde okuba ate nga amanyako abajjukira Baffe yasobola okuba ate nga amwebaza Baffe yagamba ati asooka owulire ebigambo bino byali bya mwaka gwa 2019 gwali mwezi gwa kutaano Baffe ya meeting omukyalo ono gwe bayita Stabua Natooro yagamba atya essimu yange kwenteeka obuyimba bwempuliriza nga ntambula eyo mu byalo obumu ku buyimba obwo buyimbibwa Stabua Natooro guno gwe mulundi gwange ogusoose okumulabako era njagala okumwebaza obuyimba obulimu amakulu omulimu okuyigiriza n'okusanyusa aya basi ndowooza owulidde Baffe yamusiima Stabua Natooro kati wiiki ewedde ne maama Nabagereka yasobodde okuba ate nga yamusisinkanye yamwebazizza okubanga mukyala wanjawulo nnyo ku bayimbi bonna abakyala yagambye bw'ati Nabagereka kyakulabirako kyamaanyi okuba nti buliddeko kasitooleko wano kuno kino naye ng'okusinziirako ekyo ndabira ddala oli mukazi ddala wamaanyi wamukisa osobodde okukola byonna byokuze tukwebaza Mukama weebale nnyo weebale okutuyiga n'okusanyusanga ku mikolo mingi nnyo tavaayo ate ne Ssaabasajja naye ayagala nnyo obuyimba bwe ndowooza embeera osobodde okuba ate ng'ogiwulira Stabua Natooro tugambe eyo muyimbi akadde kano omukyala nga tuvudde bamisaaki gye buvuddeko be baakasiima okuli Martha Swalukaga Stabua Natooro akadde kano yaliko maama Nabagereka asobodde okuba teyasiimye emirimu gye mu maaso ga Nabagereka Stabua yasobola okuba ate nga yogera ebigambo bingi nnyo n'asobola okuba ate nga agamba nti ku myaka 15 egy'obukulu weyasobola okuba ate nga ye azaalira bangi beebuuza nti yafumbizza omwana yamuzaala ku myaka emeka yategeeza maama Nabagereka amugamba bw'ati omukyala yava mu kyalo era akaali eyazaalayo omukyala mu myaka 15 nezaala abaana 6 nga nyina emyaka 25 nsomeseza abaana bamaze osoma nze omukyala asoose okufumbiza omwana wano Uganda omuyimbi mukibireko mu ngalo aya baase ye mukyala omuyimbi asookedde ddala okufumbiza omwana we mu bayimbi ye bw'agambye era Stabua Natooro wabaayo omulala ajja kuba ate nga atubuulira era wano wennyini Stabua Natooro embeera yasobodde okuba ate nga etambula tusobodde okuba ate nga twogerako naye atubuulire bingi nnyo sooka owulire tutandika ne Stabua Natooro balamukiddwa abasaane banyabo banda Masaka mwebale kuwuliriza wedde empuuga yakalina okutuwagira okusingira ddala nze Stabua Natooro wamu ab'ekibanda namwe balamusiza maama omukyala Aida baba nasaza bonna bakwano bange monna bambi nalamuzaala kubasaane banyabo abawagizi bange aya base Stabua Natooro oyo ng'akyatubulya ku mbeera nga wesobodde okuba ate nga etambula tubulidde ku music nga wasobodde okuba ate nga muyisa wadde nga agamba nti covid wadde asobodde okuba ate nga ze yasobodde okuba ate nga omwana we w'obuwala yasobodde okuba ate yamuleetedde omulenzi kyeyeegombesa naye ng'agamba nti covid amuyisiza bubi nnyo musiki atambula bulungi alhamdulillah buli kimu kiri oke lwakuba covid yakyatusibyeko obwavu mpozi ebyo essanyu ly'omwana eryo lyazibiko ennaku ya covid Mukama yandeetedde essanyu nerikendeeza obusungu bonna bwe mbadde nabwo bwakoze Mukama mwebaza ku lwekyo naye nga kutwalira wamu twagala kukola
tukikole then tulyoke tunyumirwe Essanyu lyaffe lino lye tulina. Basi Stabua Natooro ategeeza wano sobola okuba ate nga mbuuza ati abantu bangi nnyo beebuuza Stabua Natooro okuba ate nga afuna omwana gw'ayinza okuba ate nga afumbiza yategeezeza nga bw'ategeezezza nti ku myaka 15 yo yasookera okuba ate nga afuna first born. Ababuuza agambye bw'ati weebale kuteekateeka mwana w'obuwala oyo. Weebale kusiima, weebale na kunsabira. Kuba abantu beewuunya ne bagamba Stabua Natooro ayinza okubeera n'omwana ayinza okufumbirwa. Nga mulina ate nga beewuunya ki. Abantu baali tebakimanyi. Okuzaala omwana tekyetaagisa kumala kuba gundi bulango ku rediyo. Okitegeera? Ndi mu myaka egizaala omwana atuuse okufumbirwa. Basi ndowooza mutegedde. Era wano wennyini emikolo nga gyasobodde okuba we gyaggwera yasobola okuba ate ng'ateekawo akayimba akawerekera mwana muwala we kabayita afumbiddwa teyeefumbiza. Stabua Natooro ategeeza nti akayimba kano kasobodde okuba ate nga katandise dde okukola. Abayimbi bangi nnyo oyinza okwewuunya abadde tebalina kayimba nga kano. Stabua Natooro yagambye nti buli mukolo gwonna kano ke kasooka kati. Akayimba ako kajjidde mu Essanyu. Neŋŋamba lwaki sikayise Essanyu lino siriyiyamu oluyimba. Ate kye nayimbyeko nga tewali yali akiyimbyeko kiba kitegeeza abantu bakyetaaga. Abazadde bali eyo bamaama basanyufu ng'omwana we afumbiddwa n'abaana bennyini basanyufu olw'okufumbirwa abadde tebalina luyimba olwo. Ekigambo ekigamba nti afumbiddwa teyeefumbizza tewabaddewo omuntu yakiyimbako. Buli muntu akyetaaga. Ate nga n'emikolo kati k'osoosa ndowooza kati. Koosi wonna wenkateeka kajjaawo kasobola osooka kasobola okusembayo. Kitegeeza nti luyimba lulungi oluyimba olusulawo oba ne luggalawo oba luyimba lulungi nnyonnyonyi. Okay, akadde kano kapya ki k'oyinawo nga tuvudde ku byakayimba? Basi Stabua Natooro wuuyo ng'atubulya ku nsonga wano n'asobodde okuba ate ng'atubuulira abalina emikolo ab'emulugunya nga bagamba nti abayimbi ab'enjawulo batuuka leeti. Asobodde okuba ate nga bategeeza mmwe abategeka emikolo nammwe olw'olumu mulwawo olw'embeera nti omuntu ayinza okuba akoze puroguramu yakutuuka kuyimba ssaawa 7 ate n'omugamba ku ssaawa 10 olowooza abeera n'omukolo gumu. Kibuuzo. Okutuuka leeti kya mbuntu naawe wennyini awo wookola wali otuuseewo leeti kibwe kiri naawe bennyini bakama baffe abatuwa emirimu baali batuuseeko leeti ku mirimu gyaffe ayimini ku mirimu abo gye bakola kuba naffe okuyimba gye mirimu gyaffe. Okutuuka leeti kya mbuntu tuli bamalayika. Era nsaba abantu abatuwa emirimu bambi bwe tubeera tutuuse leeti baleke tulabanga abayaayi. Ate era n'okulemererwa kubeerawo kubanga wali olemereddwawo n'otakola kibe kiri. Ate ng'olumu ekitulemesa okukola awo bennyini abatuwa emirimu agenda nagamba nti ogenda kuyimba wano ssaawa 7 n'ogamba wano baŋŋambye kuyimba ssaawa 7 oli bwe wabaawo omulala akuwa omukolo kugezaawo masaka omulala nagamba kaliisizo nogamba bwe nyimba wano masaka ssaawa 7 eddakiika 3 z'oluvuga n'entuka ekaliisizo kitegeera kati n'okkiriza n'okwata emikolo ebiri kati bw'otuuka e Masaka yagamba kuyimba ssaawa 7 n'ayagala toyimba essaawa 10 okitegeera ate era nalwo tetubeera lutalo batukozesa ensobi ekintu ekyo nakyo balina okukola ki okukitunulamu nti munoba bamugambesa ngeera ebintu nti tebibulamu ebyo biba tebiraze naye omuntu gwagambesa okuyimba ssaawa programu zonna ziba zifudde. Basi ndowooza otegedde gwayagala okuba ate ng'ofuna omuyimbi akutegeeza ye Stabua Natooro embeera nga bwetambudde mukulya ku pulogulamu byonna nga biwedde wabula asobodde okuba ate ng'awa obubaka ku bayimbi abagamba nti abayimba ku mikolo egy'enjawulo abategeezezza bw'ati. Ngamba abayimbi bannange naffe tumunaye tugezeeko okwegenderezayo kubanga oli bw'aba yakugula kumuyimbira kyaba ayagala bwe tubeera nga tuli mu nsobi tulage nti tuli mu nsobi sikusigala nti tetulina ki tetulina nze bituwa emirimu gyaffe ekitiibwa emirimu gy'abakama batuwa okubakolera naye nga nze kyensinga okumanya nti ensobi zigiraawo zigiramu abo abatuwa emirimu akugamba okuyimba ssaawa 7 oba 8 oba 10 n'ate buli kimu ne buluusi babikola mpola n'ayagala oyimbire ye waayagalidde naye ng'obudde bwe yagambye wabutuukiddemu. Basi ayinza okuba yaluddewo ng'ate muyunga ate suuti yasobodde okuba ate nga yaluddewo n'agamba ate kati batandike essaawa 10 muyunga si bwe bibeera bwe bityo nanti mwababeera mu mikolo. Stabua Natooro asobodde okuba ate nga awa abawala obubaka muwulire abaana ab'obuwala bategeeza nti mwekuume era n'abazadde abagambye bw'ati. Okusookera ddala nsaba Mukama abaseeremu obwangu ekirala basigale nga bantu balungi abasajja
tebaagala bawala batalina makulu babongera kitegeera abaana abawala musigale nga mwekumanga abaana abawala musobole weesa abazadde bammwe ekitiibwa tokkiriza musajja kuteekeramu omuntu akwagala agenda ewammwe nze ndabanga ekintu ekitono mugambe bw'oba onjagala tugende ewaka kubange abagenda kulisinga okusinga n'amala gakutwala otuuke eyo bitabuke kubanga ebintu by'obufumbo si byangu obeere nga tolina nabo abazadde simanyi naye kyogamba nti abazadde basaba ebintu kirowooza era omuzadde abazadde mubeera nga musaba ebintu mumekekalubiriza abaana bagusookera ddala bakyali baana bato tebalina kye baakoze infati babasaana kuyambibwako kati ate badde okumusaba ebintu mubuleeta ebintu oba otunda kiki ekyo olowooza kiki kyoyinza otunda omwana we ekimugyamu omuntu omwana gw'okuziza okuva obuto kitegeeza olina mwagaliza naye kubeera bulungi atandika obulamu bwe ekyo buli muzadde kyalina okwagaliza omwana nayeoliramu akugangawaze akugulira emmotoka gy'otagulanga wo oba akuzimbira enju oba akugulira entebe bazadde baleke kalubiriza abaana batwale bawala abaana baffe nabo batandika obulamu bwabwe bwe kiba kisoboka tubayambeko n'okubayambako kuba baba bakyali baana bato nga banoonya kukola ki kwezimba. Aya basi awulidde wano nno Stabua Natooro asobodde okubategeeza nti abafere bangi nnyo ennaku zino abatambula nga bagamba nti Stabua Natooro bamumanyi oba ayinza okugamba nti enamba ya Stabua Natooro ngiina gwe n'omuwa akasente ng'olina omukologo kati gwe alina omukologo Stabua Natooro akuwadde enamba y'essimu entuufu toddamu kugamba nti ate okubidde ani nti ate ani agambye nti ate basooka okubba ate n'omaliriza ng'onoonyeza enamba ya Stabua ate ng'enamba oba togifunye kati olina kukubira muyimbi yennyini Stabua Natooro onaagamba nti ate nafuna bulooka eba nakunyaga g'omanyi Stabua Natooro atugambye nti enamba y'essimu yiino eya management naye enamba gye basobola okubako ebeera 07846 enamba tuzibawala kubeera nti abantu baffe bababbye eriyo abantu abeefuula abatumanye ennyo n'agamba gundi mumanyi etanze mukoleko ne bamaliriza nga bababbye ebizibu ebyo tubisanze nnyo mu bantu be tukolera ogenda kubiranga ate oluvannyuma n'anoonya enamba yo kyokka ng'olwedde ate baamala dde okumubba n'ogamba kati lwaki ekyo si gye wasooka nga tonnabakuwa ssente z'omuntu mbuno yammanyi enamba eri 07846 aya basi ndowooza enamba ogifunye ya Stabua Natooro wano nasobodde okuba ate nga yagaliza abayisiraamu ekisiibo ekirungi abasiraamu mwenna Stabua Natooro abagaliza ekisiibo ekirungi naffe tweyanziza mwebale ku tutoaga mwebale kubeera abaprezidenta abakabi tusaba mukama bongere amaanyi n'amagezi n'omukisa n'ekirala njagaliza abantu abasiraamu bannange ekisiibo ekirungi nsaba Allah tusobozese tusiibe ate era saagala twekwase mbu ate simanyi nze ndi mulwadde buki omwezi guligomu gwe tugenda okusiiba tudde mu bulamu obulala bwe tubadde aya basi ndowooza owulidde waliwo abadde nti eddoboozi lya kabaka siriwulidde bulungi sooka oliwulira nkusumulira akayimba kana Stabua Natooro ke yayimbidde muwala we essimu yange kwenteeka obuyimba bwe mpuliriza nga ntambula eyo mu byalo obumu ku buyimba obwo buyimbibwa Stabua Natooro guno gwe mulundi gwange ogusoose okumulabako era njagala okumwebaza obuyimba obulimu amakulu omulimu okuyigiriza n'okusanyusa